Steven Kigozi ngono mutuze we nakifuma mu district ye Mukono yomu ku bankuba kye yabaze babulire eggwanga okunonya emirimu mu mawanga g'ebweru. Mu 2014 Kigozi yatwalibwa kampuni emu mu ggwanga lya UAE okukola ng'omubalirizi w'ebitabo kyokka kyamuggwako ate okutuukayo ng'omulimu ogwaliwo gwali gwa kusitula migugu ku kisaawe ky'ennyonyi. So I experienced a contract deception. They told me that I was going to do data entry at the airport. Then I ended up loading. So I loaded for the 4 years because it was the only alternative by then. Okubala abantu okwakolebwa ekitongole ky'ebibalo mu ggwanga ki Uganda Bureau of Statistics omwaka oguwedde kwalaga nti bannayuganda abasukka mu mitwalo 10 be bakolera ebweru w'eggwanga mu kiseera kino. Wabula bangi ku bano naddala ababali mu mawanga g'Abawalabu bayita mu kusomozebwa okw'enjawulo omuli okukusibwa, okutulugunyizibwa n'obutasasulwa bulungi. Kati ogenda nosanga abaana nga mbutuufu batabuse n'emitwe abalala babatuusa nga badipotinze naye ng'olaba bakaaba bonna bagudde eddalu. So kijja kutukola bulungi nti abantu bano baba rehabilitatinga bulungi nga bakomawo oba nga bakomyewo n'okubeera nga bagenda. Embeera eno yewaliriza ekitongole ekivunanyizibwa ku ntambula y'abantu ekya International Organization for Migration okwatagana ne Minisitule y'ekikula ky'abantu okussaawo ekifo eky'enjawulo buli nkuba kyeyowaana atuukiranga okumanya ebifa ku mulimu gw'ayagala okukola wamu n'eggwanga gy'aluubirira okugenda okukolera. Minisita omubeezi avunanyizibwa ku nsonga z'abakozi Esther Nyakun yaguddewo ekifo kino ekiteereddwa ku kitebe kya Minisitule y'ekikula ky'abantu wano mu Kampala. Tetwagala kubanga batuteeka ku bunkenke okulaba nti waliwo omwana ali eyo tetumanyi gyali tetumanyi address ate tesobola na kumugjayo naye kati wano tugenda kukendeeza ebizibu byetubeera tufuna kulw'ensonga tulina kati stop center ng'eno egenda okutusolovingira ensonga z'abaana. Through ongoing engagement with stakeholders, it became clear that information for migrant workers are fragmented and difficult to access. As a result, many have turned to political figures and social media personalities for guidance, often receiving misinformation that has tarnished the reputation of the labor externalization sectors. Anyakuni ategezezza nti kigenda kuba kya buwaze eri buli munnayuganda agenda okukolera ebweru w'eggwanga okusooka okweyanjula mu kifo kino. Ono agamba nti kino kijja kuyamba gavumenti okwanguyira okudduukirira munnayuganda yenna abafunye obuzibu ng'akolera mu mawanga g'ebweru. Olukukomyawo oba bakuliddeko ssente zo fenga gavumenti tuba tetulina obuyinza okugoberera kampani ng'ezo. Naye bw'okozesa kampani z'ogenda okujja wano mu ofiisi eno mu space eno n'otegeera eno n'eno esobola okumpa omulimu n'ogenda ku address oba n'oba contactinga ne bawaayo ebifo ne batwala okukolera wabweru.